Nkwaniriza nenkobaza okuba nga twegaseko ku Lugonvu show tuli mu mwezi mupya mwezi gwa mwenda bingi oba oliawo by'oyinza okugamba bitatuukiriziddwa mu myezi 8 egiyise egy'omwaka 2020 nenkakasa nti emyezi ena egisigadde egy'omwaka 2020 tuyinza okubaako ne wetutuuka ku nteekateeka ez'enjawulo tuyinza okubaako n'eddala lyetutuukako newankubadde nga bangi baweddemu essuubi nga bagamba nti kabalinde omwaka ogujja enkya gy'olinda tomanyi bwegenda kubeera enkya gy'olinda tomanyi bwegenda kukya n'olwekyo olina okweyambisa akaseera koolabyewo gwe walabyeko ye mwana toyinza kusalirawo nteekateeka zo za nkya nga tomanyi na bwe lunaakya bw'obanga olina omukisa ogubaako kyokola oba oliawo ekyenkya kisange ng'okitandiseeko wandibadde okikola tolinda 2022 tumanyi bwanaabeera 2021 tukyalina emyezi ena osobola okugyeyambisa ne gibaako oba oliawo kigikyusa ku bulamu bwo nze nzikiriza nti tekinabeera kikeerezi okutandika kyekikulu ekikulu si nti otandise ddi oyinza okuba nga emabega bibadde si birungi era ng'olowooza tunaba kutuuka kutandika naye bw'okkiriza nti olina okutandika kyekikulu tandika olwaliro ebyenkya onaabiraba oluvannyuma abantu bangi ekitusiba mu mbeera gye tuwangaliddemu okumala ebbanga kwe kuba nti tulowooza buli kaseera tunaatandika nkya buli kaseera n'olowooza nti onaatandika nkya enkya egenda okutuuka nga tokyalina maanyi gatandika enkya egenda okutuuka nga by'olina okutandika tebikyali mu levo zo abantu bangi akaddewa n'omuwulira nga nti kale singa ekyo nakikola luli naye nga tewakyaliwo mukisa mulala ekibuuzo ekiriwo bw'oba ng'olina omukisa ku lwaliro ogweyambisizza otya nga tekinabeera kikeerezi oli mu Lugonvu show era nga nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkwebaza gwe we naatulaba munda mu ggwanga erya Uganda njagala okwebaza ttiimu Lugonvu show thank you very much ndi so humbled naadde simanyi nti munjagala nga bwe munjagala mwebale nnyo nfuna essanyu buli lwe ndaba nga programu ya Lugonvu show eriko abantu beekyusiza obulamu bwabwe nfuna essanyu buli lwe nfuna phone call or message ku WhatsApp oba direct olinga nga nti mwami Lugonvu ku lwa programu ya Lugonvu show si kyali kyekimu thank you very much I cannot appreciate you enough naye mbaga nti mwebale nnyo mwebalire ddala yongera okusubscribinga yongera okulikinga yongera okusharinga tegeeza bantu bategeeze bannaye bategeeze bannabo nti tusobola okukyusa obulamu singa tufuna abantu nga Lugonvu abatugamba nti tekinabeera kikeerezi ne tuwala abantu abatugamba nti gw'okyasobola ki yenga yakisobola bw'aba tannakisobola aleme kuyingizaamu nnamujinga we eyamulemesa okukisobola gwe nkimanyi okisobola kubanga oli ne Lugonvu akkiriza nti okisobola bw'abanga naye yakisobola buli lwa Sunday tubeera mu kataba ka success and failure based on reason and reality ku ssaawa 4 twakatandika Sunday wedde feedback yali nnungi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala tubeera ffenna buli Sunday n'olwali tuli ffenna ku Lugonvu show butereevu naye nga nabaganja akatabo kana aka success and failure based on reason and reality kalimu ak'Oluganda n'ak'Oluzungu ak'Oluzungu gye kali era buli mu supermarkets naddala eza Queen supermarket ne supermarket endala amatundiro g'amaduuka ag'enjawulo ojja kubusanga amatundiro g'ebitabo ag'enjawulo ojja kubusanga at the same time ne ku petrol stations eza Shell okwetoola Uganda wegenda bagamba nti njagala obutabo bwa Mwami Hamis Kigundu ojja kubanga okafuna akatabo kano ka 2.2 ak'Oluganda n'akaluzungu bonna bw'ebiri kitundu ate ne kali aka reason as the word masterpiece nako tujja kafuna mu Luganda tokannyonnyoke Sunday wedde twakoma ku Nyanjula naye bingi bye twayiga nenzikiriza nti bwe tuba nga twasanyuka olw'okutuuka obutuusi nga tuli bubezi ku Nyanjula olwo bwe tunayingira munda w'akatabo kano omuli ekinyusi tugenda kusigala tutya tujja kukola nga programu zaffe nga nyimpimpi nga buli omu asobola okugiraba n'agimalayo tegeeza muno gisharinge tusobola okukyusa ekitabo kino bakiyita obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza kyawandiikibwa Haji Hamis Kigundu ku lwa Katonda n'ensi yange n'agamba bw'ati kyasooka kufulumizibwa omwaka 2018 tewali muntu yenna akkirizibwa kuddamu okufulumya kitabo kino mu ngeri yonna okuggyako ng'afunye olukusa okuva ew'omuwandiisi katundibwa Ham Enterprises Uganda Limited basangibwa ku Ham Towers PO Box 2M83 Makerere Hill Road Kampala Uganda email
bagiyita Ham Enterprises 2009@gmail.com. Katugende munda. Twagenda okumaliriza Sunday wedde nga tugenda tandika olunaku olwaliro na lwaki mpandiise ekitabo kino. Lwaki mpandiise ekitabo kino. Yesuula gye tugenzeeko. Yagamba nti ndi musajja musuubuzi era siri muwandiisi wa bitabo. Ntegerekese. Ndi musajja musuubuzi era siri muwandiisi wa bitabo. Wabula mu bulamu ebintu ebimu tubikola nga tusindiikirizibwa embeera. Mikwano gyange mingi bantuukiridde nga bambuuza butya bwe nsobodde okutuuka wendi olwaleero. Gabanyiza kuba n'amagezi agakutuusizza w'oli nabo babeeko we batuuse bajja kukwata ku mwana wo abeeko watuuka. Bw'onaabanga mu kitundu obanga mu kyalo obanga mu famire gwe mugagga ali mu bw'onaafa generation yona n'abaana bo bagenda kusirana kubanga tewali agenda bakwatako ate gwe abadde abakwatako ogenze. Agamba ekyo kibuuzo kyesobola kwanukula mu mangu era tewali ngeri yonna gye nandisobodde okunnyonnyola buli ssekinoomu alina ekibuuzo ekyefaananyirizaako nga kino. Bwe ntuuka okusalawo okuwandiika ekitabo kino nsobole okulambulula obulungi ebikwata ku lugendo lwange olw'obuwanguzi. Who is Hamis Kigundu at the age of 37 years okubanga ali worth billions and billions of money. Era ne batuuka ne bagamba nti sizize zizo. Oyo aterekera buterekezi gw'otereka zaani? Buli akusinga tali mu bibye alina gw'aterekera naye gwe otereka zaani? Bamukozesa bukozesa gw'ani akukozesa? Ndowooza ansojja kugiddamu. Agamba ekyokubiri wadde nga nsobodde okutuuka ku buwanguzi kyannaku nti ate bangi ku bannayuganda bakyasiitaana era nga bakyali baavu. Ekintu ekinnyamiza ennyo ekizibu ekyo nno kinene ekyetaaga okukwatira ewamu tusobole okukyusa embeera y'abannaffe abantu baffe bonna. Ndowooza yange ng'omuntu nti obuwanguzi oba okulemererwa bitandikira mu bwongo. N'olwekyo nsuubira nti nga nsinziira ku byenjize oba byenzize mpitamu nsobola okuyita mu katabo kano, nsobola okuyita mu kitabo kino nengabanako n'abalala ku ngeri gye nsobodde oba gye basobola okukyusa endowooza yaabwe olwo n'obulamu bwabwe busobola okukyuka. Ekyokusatu nsinziira ku mazima era nkitegeera nti bye tusoma tebisobola kubeera bya mugaso okuggyako nga tubitadde mu nkola. Y'ensonga lwaki nsazzeewo nga baneko nammwe ku ebyo bye ndowooza nti biyinza okuba eby'omugaso gye muli. Weetegereze. Ekitabo kino nakiwandiika mu bbanga ly'ennaku 6 zokka, less than a week, nga sikoze kunoonyereza kwonna olw'ensonga nayagala omusomi wange muwe endowooza yange etaliimu birowoozo bya muntu mulala yenna, nga nsinziira ku mazima n'engeri gye nfumiitirizaamu ku bintu ensobozesezza okutuuka wano wendi olwaleero. Era nayagala n'okugabana endowooza yange ku kyensuubira omuntu okukola okusobola okubeera omuwanguzi mu bulamu obwa bulijjo. Ekitabo kino ekya Success and Failure Based on Reason and Reality atugamba yakiwandiikira ennaku 6. Ate okukiwandiika teyakola kunoonyereza wabula yeesigama ku ndaba ye ey'ebintu era takukaka kutwala ndaba ye ya bintu akulaga nti eno ndowooza ye wabula mu bigambo 10 bye yawandiika muyinza okubamu ebigambo 2 ebigenda okukyusa obulamu bwo ne generations and generations eza famire yammwe. Nkimanyi bulungi nti bannayuganda bangi si balungi mu kusoma bwino wabula nsaba era nsuubira nti buli munnayuganda anaafissaawo akadde n'asoma ekitabo kino. Kitabo ky'empandiise nga nsinzira kufumiitiriza n'amazima ageekuusa ku ebyo bye mpiseemu. Nina obumanyirivu obumala ng'omuntu owa bulijjo era mmanyi
okusoomozebwa kwe tuyitamu mu bulamu bwaffe obwa buli lunaku nga bannayuganda. Kitegeeza nti ategeera munnayuganda yani akutegeera akumanya obulamu bw'owangaaliramu. Awandiika ng'awandiikira omuntu wa bulijjo. Lwaki akatabo kano nakaagala nnyo? Katabo akatunuulira omuntu wa wansi ali ku zero. Kino ekitabo kyawandiikirwa nga kiwandiikiddwa bannayuganda abali mu bukadde 43-45 nga kuobeere ng'oliko wooli olina wootunuulira nga kikwatako. Akugambye endowooza yange ku butya bwe tusobola okuvuunuka okusoomozebwa kuno eviira ddala ku ebyo bye nzize mpitamu n'amagezi ge nzize nfuna ku myaka gye nnaakawangaala. Nkakasa nti amagezi agayinza okutuyamba okuvuunuka ebizibu byaffe ffe tuyina okugeesalira. Mpandiise ekitabo kino nga seesigama ku ebyo byokka bye nzize mpitamu wano mu Uganda, wabula n'ebyo bye mpiseemu ebusukka nsalo nga nkola emirimu mu mawanga agaakuledda omuli America ne Bungereza. Jjukira omusajja gwe tusoma ekitabo kye alina amakampuni okuli Ham Enterprises Uganda Limited mu Uganda, Ham International UK Limited eri mu ggwanga lya Bungereza, Ham International Limited eri mu America, kwoteka Skylight Investments mu South Africa. Era wano wakugambidde nti nkakasa nti amagezi agayinza okutuyamba okuvuunuka ebizibu byaffe ffe tulina okugeesalira. Wakati ng'onoonya omuntu agenda okukwatako kusitula gwe weekutteko, wakati ng'onoonya omuntu agenda okukusirisa gwe ofubye okwesirisa, wakati ng'onoonya omuntu agenda okukuwagira gwe weewagira, wakati ng'onoonya omuntu agenda okukwagala gwe weeyagala, wakati ng'onoonya omuntu agenda okufaako gwe weefaako. Lugonvu Show. Success and failure based on reason and reality. Obuwanguzi obw'okulemererwa byesigama ku mazima n'okwefumiitiriza. Kati mmaze okusalawo amaanyi gange gonna n'ebiruubira byange okubyolekeza okuleetawo enkulaakulana mu ggwanga lyange. Buli omu ku ffe ayina ekkatala ery'okufa olunaku olumu, wabula teryamanyi lunaku ki lwaliva mu nsi. Nga kati kitwetaagisa okukola buli ekisoboka tusobole okuleka emabega omukuulo ogunaayongerwako ne mu mirembe egirijja. Njagala kubuuza weetunuulire, singa Mukama akuyita olwaleero wangi, singa Mukama akuyita olwaleero ddala ogenda kuleka otya omukululo gwo? Olese erinnya ery'ensonga, olese abantu bwe bagenda okujjukirira, olese abantu bwe bagenda okulowooleza, oba ogenze muwawa. Omuwawa tegukoma ku kwogera, waliwo n'abantu abagenda omuwawa nga toyina kyogenda kumujjukirako, nga toyina kyogenda kumulabirako. Naye gino gy'emyaka gyo, kano ke kaseerako okukolerera akalambuko nga Father Kibe bwe yatugamba. Kano ke kaseerako okukolerera absentism yo. Obutabaawo obwo mu ggwanga ne mu nsi eno busigale nga tebuwulirwa nnyo oba nga buwulirwa. Okuvaawo okwo kusobola okuleka eddibu nti singa abaddewo, singa abadde ye, singa nkutteko, tulabye nnyo okubanga yafa, tusaba Mukama asigale ng'akuwangaaza olw'okolerera absentism yo. Ate bino tebikoma mu kufa ne mu bulamu obwa bulijjo. Bw'obeera ng'oli mukyala, bw'okeera ku makya n'onooba okuva mu maka ga bbaawo, ddala alaba eddibu? Oba agenda kulaba nga zaabadde akusaasaanyizaako ez'akameeza azisigazza? Oyina okukola ky'okola ng'oli wooli nti bw'oba ovuddewo abo b'oliseewo balaba eddibu lyo. Tulabye abakozi bangi n'ava mu kampuni, tulabye abakozi bangi n'aritayaringa, tulabye abakozi bangi n'aresigninga, ng'ekifo ekibaddemu omukozi omu ne bawandiisa abakozi 6, eddibu ne lisigalawo. Awo wootudde omulimu gw'okola, ekyo ky'oweereza, ddala bw'ovaawo bakujula. Ddala bw'ovaawo basobola okulaba nti gundi taliiwo nga tulabye nnyo. Singa gundi abaddewo ye yandikoze kino kiri, oba ojjuza kifo. Kya bulabe nnyo
okubanga okola mu kampuni ne bukya ne mukola ssaawa 3 ssaawa 4 ssaawa 5 ssaawa 6 ssaawa 7 ssaawa 8 ssaawa 9 ssaawa 10 supervisor n'ayita Lugonvu ne bamugamba taliiwo nga obwedda ssaawa zonna tamanyi nti toliiwo ng'essaawa zonna obwedda tamanyi nti toliiwo Lugonvu taliiwo teyakoze kale kitegeeza absentism yo togikoleredde kubanga ewulirwa ate kye tulina okukola buli wooli okuvaawo okwo bakujulirire singa gundi abaddewo si kibi kitegeeza nti akaseera k'ogenda okumala ng'okola ogenda kukola obuweereza obulungi tweyongereyo buli omu ku ffe alina ekkatala ery'okufa olunaku olumu wabula teri amanyi lunaku kirwaliva mu nsi nga kati kitwetaagisa okukola buli ekisoboka tusobole okuleka emabega omukululo ogunaayongerwako ne mu mirembe egirijja y'ensonga entanudde okwewandiikira ekitabo kino n'enkyefulumiza nga nkozesa ssente ezange era nga ssuubira kifunamu wadde omunwe gw'ennusu kijja kumpa essanyu singa byempandiise wano binaaleetawo enkyukakyuka mu bulamu obw'abantu n'ekisinga byonna singa Katonda anankwasizaako ne biteeka ettoffaali ku nkulaakulana ey'Abannayuganda basse kinoomu ate n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Tukyali mu kitabo ekya obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Essuula ze nnyimpi era zinyuma okusoma. Togenda kufiira ku ssuula kati ndaba ng'eyo essuula agimaze. Wabula buli ssuula ateekawo bino nti weetegereze kuno okufumiitiriza okw'amazima ku ngeri gye ndabamu ebintu ng'omuntu bisobola okuba nga si mazima gy'oli wabula ndowooza ya muntu eyinza okuba amazima oba obutaba okusinziira ku ntaputa n'endabayo ey'ebintu okugattako engeri gy'ofumiitiriza ku bintu. Nga kuddiremu akategere tusobola okubeera wano ffenna buli omu ng'agamba nti Ssentongo Frederick Lugonvu muvubuka olina gye naga nti akasajja kakadde ani gwe musiriwaza kisinziira ku ndaba ye ey'ebintu. Kyova olaba buli muntu asobola okuba omutuufu mu nsobi ye oba asobola okuba omukyamu ate mu butuufu bwe. Mwenda osobola ogiyita omukaaga n'oguyita omwenda okusinziira gy'ogitunuulirira. Ensi eno gy'ogirabira n'abantu gy'obalabira bw'ogenda okubalaba. Bw'onaalaba ensi yonna nga yakukyawa ogenda kulaba nga tokyalina makulu era ng'olaba bakukyawa. Bw'otuuka mu kitundu n'olaba ng'olinamu omugaso naawe ogenda kutandika okufiiringa omugaso. Kye nnakugambye nti gwe ng'omuntu munnayuganda nga nze nga tonnatunuulira baani abakwagala gwe weeyagala nga tonnatunuulira baani bw'ogasa gwe weegasa nga tonnatunuulira baani bw'oyambye gwe weeyambye. Weetegereze kuno kufumiitiriza okw'amazima ku ngeri gye ndabamu ebintu ng'omuntu bisobola okuba nga si mazima gy'oli wabula ndowooza ya muntu eyinza okuba amazima oba obutaba okusinziira ku ntaputa n'endabayo ey'ebintu okugattako engeri gy'ofumiitiriza ku bintu. Reasoning yaffe eyawukana. Tugenze ku ssuula ey'okubiri tugenda gimalayo essuula ey'okubiri. Munsonyiwemu. Akatabo kano oba ekitabo kino tukisoma buli lwa Sande ku ssaawa 4 ku Lugonvu Show era tegeeza muno nti tubeera ne program buli Monday, Olwokusatu, Olwomukaaga, Monday Lwakusatu, Lwakutaano ne Sunday ku ssaawa ziba 4. Monday, Lwakusatu, Lwakutaano, Sunday ku ssaawa 4. Monday, Lwakusatu, Lwakutaano, Sunday ku Lugonvu Show. Sharinga, likinga, commentinga, subscribinga.
Ku Lwomukaaga tuteekateeka okuba nga tujja kufuna abasawo oba omusawo omukugu okwongera okutunnyonnyola mu puroguramu eri eya Ekwano mu Ttumbi, era tujja kufunanga abamu ku bantu abalina experiences ez'Ekwano mu Ttumbi. Bangi mubadde mugisaba tujja kugiza. Katweyongereyo. Essula ey'okubiri mu kitabo kino ekijjudde amagezi n'okuwooma okusoma egamba amazima n'okufumiitiriza. Oli ku Lugonvu Show. Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye era n'amuwa obwongo bw'akozesa okusengejja, okulamula, okwetegereza, okwekenneenya, okwawula wamu n'okuba n'endowooza ku buli nsonga ejja mu maaso ge. Kavunaabanga muntu mukulu asobola okuvuganya ategeera nga n'omutwe gwe gukola bulungi. Essula gye tutandise bagiyita amazima n'okufumiitiriza. N'atugamba nti Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye era n'amuwa obwongo bw'akozesa okusengejja, okulamula, okwetegereza, okwekenneenya, okwawula wamu n'okuba n'endowooza ku buli nsonga ejja mu maaso ge. Kavunaabanga muntu mukulu asobola okuvuganya ategeera nga n'omutwe gwe gukola bulungi. Oluusi tulwana n'abantu ne tuyomba n'abantu ne tuwakana n'abantu naye nga upstairs they are off. Lwaki omala obudde n'omuntu nga reasoning ye eri wansi wo? Lwaki omala obudde n'omuntu alowooleza mu piwanu nga gw'oli mu university? Kyefaananyirizaako okusanga professor nga yomba n'omwana wa siniya ey'okuna nga bali mu kaayana. Waliwo ebintu ebimu ng'omuntu oyo tolina kaayana naye kyekiri si buli muntu nti ategeera nga bw'otegeera. Era nafunanga obusungu bungi nga ndaba abantu bangi endaba yaabwe ey'ebintu ndala ku ndaba yange ey'ebintu. Omusajja omu kiyava ngamba nti nedda, ekikusumbuwa olowooza buli muntu alowooza nga bw'olowooza, era olowooza buli muntu alowooleza ku misinde gy'olowoolezaamu, era olowooza buli muntu ategeerera ku ntegeera gy'otegeereramu, which is wrong. Waliwo abatuli mu maaso, waliwo abatuli wansi. N'olwekyo waliwo abantu nga tetulina na kubamalirako obudde bwaffe ng'olina okubaleka mu kiraasi yaabwe batambuliremu eyo. Kakati atugamba bw'ati, Katonda yatuwa obulamu bw'oyinza okunnyonnyola nti kyakusoomooza. Mu mbeera y'ebyenfuna waliwo ebintu bya munyoto ebisobola okumatiza ebyetaago by'omuntu, nga bino fyonna bye tuvuganyaako okusobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno. Njagala owulirize wano. Obulamu kintu kyakulafubana na kuvuganya eri ababuwangaaliramu, okuviira ddala ku mutendera nga Ssekinnoomu okudda ku ggwanga yogayoga mu nsi yonna. Y'ensonga lwaki tulaba obufuzi obw'amatwale, okunyigirizibwa mu by'obufuzi, teekako ebyenfuna eri abantu nga bannamunigina ne mawanga okutwaliza ewamu. Amazima kino osobola okukinnyonnyola ng'ebintu bw'obiraba awo mu maaso go. Ey'amazima oba engeri gy'obisuubira okubeera. Okuteebereza kintu ekisobola okukugira omuntu okulowooza obulungi n'okugaggawala, lwa nsonga omuntu buli kadde aba alowooza ngeri ya kuvuunuka kizibu ekitaliiwo. Mu kaseera ako obwanga n'abujja ku ebyo by'ayitamu mu kiseera ekyo. Kano kankakoddiremu. Okuteebereza kintu ekisobola okukugira omuntu okulowooza obulungi n'okugaggawala, lwa nsonga omuntu buli kadde aba alowooza ngeri ya kuvuunuka kizibu ekitaliiwo. Mu kaseera ako obwanga n'abujja ku ebyo by'ayitamu mu kaseera ako. Nga tonnalowooza butya bw'ogenda kuzimba, walowoozezza butya bw'ogenda okugula poloti. Nga tonnalowooza bw'ogenda kugula poloti, walowoozezza butya bw'ogenda okukuŋŋaanya ssente ezigula poloti. Step by step, mitendera. Omuntu obwanga ebirowoozo tubijja ku bizibu ebitwetoolodde mu kaseera kano bye tulina okusooka okuggyawo tutuuke ku kiri.
ekituli maaso ate obwongo bwonna ne tubussa ku kiri ekituli maaso kye tutasobola kutuukako kubanga waliwo ebikyatukugira. Obusobozi bw'omuntu okulowooza ng'asinziira ku mazima n'okufumiitiriza kimuyamba okugenda mu maaso mu bulamu n'asobola n'okubeerawo ng'akozesa ako akatono k'aba alina. Wakati ng'oyagala bakwongere ku kapito ng'oyagala ove ku bukadde bw'ensimbi obutaano bw'ofuna oba bw'olina, ekibuuzo ekiriwo nti ako akatono k'olina okakozesezza bulungi. Y'ensonga lwaki abantu bagenda mu zibbanka ne beewola bongere mu bizinesi nga bizinesi badde ya bukadde busatu, agenda okumaliriza okumalayo looni nga n'obukadde obusatu bwali mu bizinesi tabulaba, nga n'amafaafa ge yali ataddeko bwe libadduuka nago nga bagatwala ate nga bakyamubanja. Lwaki teyasooka kwefumiitiriza ng'agenda okwewola looni? Ng'ogenda okwewola ogenza okukiraba nga ddala olina dimandi ekwetaagisa okwongeramu oba oyagala gazi ya stock naye nga tewali na babigula. Ako akatono k'oba olina osobola okukeeyambisa ne kakutuusa ku kinene. Era y'ensonga lwaki kyanguyina nnyo omugagga okwata obukadde 1,000 n'abuwa omuntu azitowa obukadde 3. Kyokka kizibuwalira omugagga okwata obukadde 5 n'abuwa omuntu atandika, kubanga tonnamanya butya bw'osobola kusastaininga bukadde obwo 5. Wabula woweereza obukadde 3 oba oyise mu bingi okufiirizibwa, okwekoona n'okuyiga. Tandika n'akatono kakukuze. Bw'oba ng'olemereddwa okukozesa akatono n'ekinene togenda kikozesa. Bw'oba ng'oli mukazi ng'olemereddwa okuyonja omuzigo gwa ruumu emu oba double room ate banaakuzimbira bbangalo gy'onaasobola. Olemereddwa okwoza vitizi nti baleete kanta. Okulowooza nga kwa mazima teekako okufumiitiriza biyamba omuntu okukira ku balala mu ngeri gy'aganyulwa mu bintu ebyo ebitono ebibeera biriwo, kubanga yakitugambye nti mu nsi eno ebintu bye tutambulirako n'ensimbi ze tutambulirako bitono nnyo ku byetaago byaffe, naye ate tutambulira mu mbeera ya struggle ey'okuyaayaana ani atutte kiriwa ani atutte kiriwa. Bw'oba ng'okyayaayaanira ekinene waliwo asika n'akatono kano, ate kewandirinnyeeko okutuuka ku kinene kyoyaayaanira bakakuggyeko ogenda ggwa bugwi. Obusobozi bw'omuntu okufumiitiriza ng'asinziira ku mazima kimuyamba n'asobola okuzuula ebizibu ebimwetoolodde, n'asobola okubisalira amagezi, era nga kino kisalawo kinene ku buwanguzi oba okulemererwa kw'omuntu. Bw'otasobola kuzuula solution eya problem gy'olina, forget okuva mu problem eyo. Era kyabulabe nnyo okuba ng'owangaalira mu kizibu ky'otamanyi. Kyabulabe nnyo okuba ng'owangaalira mu kizibu ky'otamanyi. Kitegeeza togenda kufuna magezi oba togenda kisalira magezi kubanga nakyo tokimanyi. Okufumiitiriza kikyategeeza kubanga n'essula baagituumye oba yagituuma amazima n'okufumiitiriza ge tubaddeko gabadde mazima, kati tugenda mu kufumiitiriza. Agamba nti okufumiitiriza kintu kya buntu era nga nsobola okukinnyonnyola ng'obusobozi bw'omuntu okulowooza oba okwekenneenya ensonga ku nkomerero n'akola okusalawo. Katonda yatonda omuntu bulungi nnyo n'amuwa obwongo nga buno bwe bumufuula ow'enjawulo ku bitonde ebirala byonna. Kati kiri eri buli ssekinnoomu okukozesa obulungi obwongo obwo Katonda bwe yamuwa oba okusalawo obutabukozesa. Buuza munno alaba Lugonvu show nti obwongo bw'obukozesa bulungi. Wangi mubuuzo yakulaba akuli naawe oba gwomanyi nti kwali mutaginge mugambe obwongo bwo obukozesa bulungi. Okufumiitiriza kya buntu era nga nsobola okukinnyonnyola ng'obusobozi bw'omuntu okulowooza oba okwekenneenya ensonga ku nkomerero n'akola okusalawo. Katonda yatonda omuntu bulungi nnyo
n'amuwa obwongo nga buno bwe bumufuula ow'enjawulo ku bitonde ebirala byonna. Kati kiri eri buli muntu ssekinnoomu okukozesa obulungi obwongo obwo Katonda bwe yamuwa oba okusalawo obutabukozesa. Y'ensonga lwaki osanga abantu bangi ng'ategeera bulungi naye oli n'agamba nti alinga atalowooza. Omuntu gy'akoma okukozesa obwongo bwe ng'afumiitiriza kikola kinene mu kusalawo oba ng'anaafuna obuwanguzi oba okulemererwa. Y'ensonga lwaki bagamba nti wakati ng'embeera ekulemeredde weggalire mu luumu nga bw'olaba studio eno eya Lugonvu Show ng'oli mu bwongo n'ebitalo oluusi bigyeko ne kamera zigyeko basajja bange bano bagyeko bawala bange bano bagyewo osigale mu bwongo osiriikirire bw'oti ojjukire ebizibu by'oyitamu weerowoozeeko ekigenda okuddamu okujjira kirina kuba kimu ngenda kuvuunuka ntya embeera eno gye mpangaaliramu. Era njagala okigamba gw'alaba Lugonvu Show mu kaseera kano zibiriza gw'alaba Lugonvu Show ng'olina okusoomozebwa kungi nga tomanyi wootandikira nga tonnakubira mulala simu kuwa magezi ne gw'okubira alina ebizibu ebibye gwe kennyini gwe solution ye esookera ddala. Sooka osirikirire weebuuza ekibuuzo kino ngenda kuvuunuka ntya okusoomozebwa kwempitamu? Ngenda kuva ntya mu bupangisa? Ngenda kuva ntya ku kyeyo gye mmaze emyaka ena nga sirina kennina? Bw'osiriikirira ogenda kutandika okulowooza, amaziga gagenda kujja, ebirowoozo bigenda kudduka, ogenda kujjukira mu kyalo gye wava, ogenda kujjukira abantu bozze otambula nabo, mwabo oluusi mwogenda okufunamu omuntu gw'okubira essimu ng'obadde tokirowooza nako. Mwekyo mwogenda okulowooleza gw'omulimu gwe gwaweddewo naye mbadde nkola mu bbanka nga nyina ba clients ab'enjawulo. Sisobola kubaako kyentandikawo kubanga si buli lwe batugoba ku mirimu, si buli mirimu gye lwe giggwawo, si buli makampuni lwe gaggalawo ne tuba nga tugwereddwako emirimu nti tulina kuddamu kwambala ngatto na kwambala masuuti n'amakooti kuddamu kunoonya mirimu mirala. Oluusi emirimu giggwawo ng'okusiriikirira kuno kugenda kutuwa ansa, tandikawo ogugwo. Kubanga bw'onaabeera mu mbeera ey'okulowooza nti buli mulimu lwe guggwawo noonya omulala gye guli, nagwo bwe gunaggwawo noonya omulala gye guli, nagwo bwe gunaggwawo noonya omulala gye guli, owedde. Bwe kiba nga oli musajja ng'abakazi baggaana lwa bwavu n'onoonya owa sayiziyo owa levoyo naye naggaana n'omusuulawo, n'onoonya owa levoyo naye naggaana n'omusuulawo, n'onoonya owa levo naye naggaana n'omusuulawo, onaakomawa? Kakkana ogambe lwaki abakazi baŋŋaana, lwaki temumatira? Bw'omala okukyefumiitiriza nti banjagala lwa ssente, kola ssente. Tonoonya levoyo, levo ennene gy'otalowoozaako egenda kujja. Kigenda kwekola kyokka mu bulamu bw'ensi eno. Kubanga ozudde obuzibu, bw'ozuula problem ogenda kufuna solution. Bw'otazuula problem tolifuna solution for that problem because you don't know the problem you are looking the solution for. Oba oluzungu lutuufu anti lwe lwengo. Naye ndowooza mubitegeera. Kaakati atugamba omuntu gy'akoma okukozesa obwongo bwe ng'afumiitiriza kikola kinene mu kusalawo oba ng'anaafuna obuwanguzi oba okulemererwa. Munyinyonnyola ennyangu omuntu yakolebwa nga buli kye yeetaaga okusobola okubeerawo ng'akiyina nga kimwetaagisa kufumiitiriza mu buli mbeera gy'ayitamu mu bulamu. Kyennyamiza nti abantu bangi basalawo obutakozesa kirabo kino eky'obwerere Katonda kye yabawa bafumiitirize ku buli nsonga ekwata ku ngeri y'okuyita mu bulamu, kakibeere mu mbeera ey'okusoomoozebwa oba mu mbeera ey'okuganyulwa. N'olwekyo oyo yekka ategeera amaanyi agali mu kufumiitiriza yasobola okuvuganya era n'awangula abalala bwe bali mu lutalo
oba mu lutabaalo olw'ebyenfuna ebitono ffenna bye tulafuubanira era ng'ekiddako oluvannyuma lw'okufumiitiriza kye kikuviirako okuyitwa omuwanguzi oba eyalemererwa. Kaakati wano y'ensonga lwaki olaba abantu bangi nga bakola mu kampuni y'emu n'osanga abantu bangi nga bafuna omusaala gwe gumu. Oluusi ng'oli asinga ne munne naye n'osanga ng'ono afuna omusaala omutono yeeyambisizza okulowooza n'okufumiitiriza n'akulaakulanira ku misinde. Era kyekyo ky'osanga ng'abo abatalowooza abatafumiitiriza amaliriza agamba ebyo si bibye naffe tukola naye yabikoze ddi ojja kugwa eddalu. Atugamba ati okufumiitiriza n'amazima bw'obigatta ewamu byenkanankana n'obuwanguzi mu mbeera zonna ez'obulamu kakibeere mu byanfuna, mbeera za bulijjo oba ebyobufuzi. Amazima gali nti ebibiri ebyo bye biteekawo omusittale wakati w'obuwanguzi n'okulemererwa eri omuntu ssekinnoomu oba abantu abangi. Ebyobugagga n'amagezi bitunuulirwa nga akabonero ak'obuwanguzi ate ng'obwavu n'okubulwa amagezi byo bitunuulirwa nga akabonero ak'okulemererwa. Omuntu tasobola kugamba nti lengera omusajja oyo omwavu omugezi okwo kubanga okumukudaalira nga kuddiremu. Omuntu tasobola kugamba nti lengera omusajja oyo omwavu omugezi okwo kubanga kumukudaalira. Kye kintu kye nabagamba nti bw'oba oyagala kola kintu weebuuze koyo gw'olaba akijyamu. Tosobola kumatiza abantu nti oli mugezi naye ng'oli mwavu. Tosobola kumatiza abantu nti gwasinga ekyalo kino okutegeera naye ng'olemereddwa okwejja mu bwavu. Apaana. Tosobola kumatiza abantu nti gwagaba enzaalo naye nga gw'olemereddwa okuzaala. Tosobola kumatiza abantu nti owonye olw'omu naye nga gwe lukujjudde. Tosobola kumatiza abantu nti otunda ebizigo ebyerusa naye nga gw'ojjudde n'amakula n'ebizigira. Are we together? Kyekiri kyagambye omuntu tasobola kugamba nti lengera omusajja oyo omwavu omugezi okwo kubanga okumukudaalira. Kubanga yakitugambye nti okufumiitiriza n'amazima bw'obigatta ewamu byenkanankanako n'obuwanguzi mu mbeera zonna ez'obulamu kakibeere mu byabufuzi, mbeera za bulijjo oba kabibeere byanfuna, mbeera za bulijjo oba ebyobufuzi. Amazima gali nti ebibiri ebyo bye biteekawo omusittale wakati w'obuwanguzi n'okulemererwa eri omuntu ssekinnoomu oba abantu abangi. Ebyobugagga n'amagezi bitunuulirwa ng'akabonero ak'obuwanguzi ate ng'obwavu n'okubulwa amagezi bitunuulirwa nga okulemererwa. Omuntu tasobola kugamba nti lengera omusajja oyo omwavu omugezi okwo kubanga okumukudaalira. Tosobola kera ku makya n'omatiza abantu bonna nti gwategeera ennyo naye nga gw'olemereddwa okwekyusa embeera. Era toddangamu kwesiriwaza n'otunuulira omuntu akusinga n'ogamba nti musiru. Obwo bw'olaba ng'obusiru bwe kwe kufumiitiriza era ge magezi ge wali obuwanguzi bwe. Gwe gw'olaba ng'amagezi go bwe busiru bwe obukuumidde awo w'oli. Omusajja azitowa obukadde bw'eza Uganda 100 gw'ozitowa emitwalo 3 era ng'oga nti naye abananga abagagga basiru. Oyagala omukubira pulaani. Lwaki togyekubira n'ekutwala mu maaso? Teri mugagga musiru. Ekyo ky'olaba kyakola ng'ekyobusiru kyekyama ky'amagezi ge agavudde mu kufumiitiriza. Omuntu singa aba asobodde okuwangaala mu bulamu bw'ensi eno n'atuuka okwogerwako nti akaddiye egyo gy'emyaka 6 n'okwambuka era nga mu bbanga eryo lyamaze ku nsi ebirowoozo bye tebimuyambye kutumbula mbeera ze mwawangaalira kitegeeza nti aba teyalina birowoozo birungi. Entandikwa y'olugero lw'obuwanguzi bwe busobozi bw'omuntu okuzuula amaanyi ge n'obunafu bwe ng'asinziira ku kwefumiitirizaako. Oli ku Lugonvu Show wandibadde onyiga subscribe ku YouTube, sharinga. Nabagambye buli lwa Sunday kino ekitabo kigenda tukyusa ku ssaawa nnyezi ekiro. Tuba ne programu ku Sunday, tuba ne programu ku Monday, tuba ne programu ku Lwokusatu n'Olwokutaano eya Lugonvu Show.
Leero Sande atugambye nti omuntu singa aba asobodde okuwangaala mu bulamu bw'ensi eno n'atuuka okwogerwako nti akaddiye egyo gy'emyaka 60 n'okwambuka era nga mu bbanga eryo ly'amaze ku nsi ebirowoozo bye tebimuyambye kutumbula mbeera ze mwawangaalira kitegeeza nti aba teyalina birowoozo birungi. Entandikwa y'olugendo lw'obuwanguzi bwe busobozi bw'omuntu okuzuula amaanyi ge n'obunafu bwe ng'asinziira kwefumiitirizaako kati ebyo ebituufu bye yeezuddeko byakozesa n'ateekateeka ebiruubirirwa bye ng'asinziza ku byayaayaanira n'ebyo by'ayagala okutuukiriza mu bulamu bwe obwa bulijjo. N'olwekyo okufumiitiriza n'amazima bya nkizo nnyo mu bulamu. Era bino singa oba obikozesezza bulungi osobolera ddala okutuukiriza ekintu kyonna ky'oyagala mu bulamu. Obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Kyawandiikibwa Hamis Kigundu. Nze akikusomera nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Tutandikirawo Sandejja.